بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنفال كتجيزا إمينياغو ejiba gifuniddwa oluvannyuma lw'olutalo okuggwa naye Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula eno yalambuliramu buti eminyago bwe ginaatambulanga singa olutalo luba luwedde yemawe abantu abawambiddwa mu lutalo abawambe banaabeeranga batya. Allah yagitandika ng'agamba nti yasalunaka anil anfaali, basahaba bakubuuza ku ngeri eminyago bwe ginaatambulanga singa olutalo lunaabanga luwedde, kubanga olutalo lw'e Badiri bwe lwaggwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagaba eminyago mu ngeri yenga bwe yali alabye, ayina be yawa olw'embeera yaabwe yali embi ennyo okusinga ku y'abalala, ate abalala n'atabawa, ne kirabika nti waliwo abataayisibwa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingira mu nsonga eyo ng'amaze okulaba embeera eyagala okuba ng'etabanguka wakati w'abasahaba, ne batandika okubeera nga beemulugunya era nga beebuuza nti eminyago ginaatambulanga gitya singa olutalo lunaabanga luwedde. Allah n'ayingirawo n'agamba nti yasalunaka anil anfaali, bakubuuza butya eminyago bwe ginaatambulanga singa olutalo lunaabanga luwedde. Qulil anfaalu lillahi warrasul, bategeeze nti eminyago egyo mugirekere Allah n'omubaka we be banaalamulanga, era ennamula yaabwe mugiwulirizanga nga yeesembayo. Fattakullaha, mutye Allah singa abeera ng'alamudde. Wa aslihu dhaata bainikum, embeera eyo ebadde ekozobanye wakati wammwe mugezeeko gitereeza. Obukyayi buleke okubeera wakati wammwe, ennugu ereke kubeera wakati wammwe olw'okubeera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina baawadde ate abalala ne bakitunuulira bubi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebyenfuna ebyo ebitono tebyalyonoonye embeera ennungi ebadde wakati wammwe, era mutereeze ensonga eyo, oluganda luddemu okutojjera mubeerenga muli kimu. Wa atiiqu llaha wa rasulahu, mugonderenga nnyo Allah n'omubaka we, kubanga mukimanyi nti omubaka talina kyakola okuggyako nga buli kyakola aluŋŋamizibwa na Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin, bwe mubeera nga mukakasa nti muli bakkiriza, mukkirize ekyo omubaka kyaba akoze, kubanga buli kyakola ali ku buluŋŋamu obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون مزما بابيت بابكرزا بنما الدلا الذين بيبو إذا ذكر الله بابا يجدواكو وجلت قلوبهم متما جاب جفنو كتيا وإذا تليت عليهم آياته abakkiriza bannamaddala beebo singa amateeka ga Allah gaba gasomeddwa we bali, zaadatuhum imaanan, obukkiriza olaba nga bubeeyongedde imaani zirinnye. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, ate mu nsonga zaabwe zonna eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waabwe gye beesigamira. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة, abakkiriza be babayimirizaawo essola mu biseera byazo era nga beekuuma ewuzu nga ntuufu, emibiri gyabwe miyonjo, ebifo bwe bagenda okusaalira biyonjo, engoye zaabwe nga nnyonjo, ne babeera ng'essola bazisaalira mu budde tebagattika ngattike. be bakkiriza abannamaddala Allah wano baayogerako ng'atugamba alladhina yuqiimuuna as-salata, abo abayimirizaawo essola mu ngeri gy'owulidde, oluvannyuma lw'okusaala ate wa mimma razaqnaahum yunfiquun, ne ku ekyo kye tuba tubagabiridde olunaku olwo bajjamu omutemu ogunaatambuza obusiraamu ne balabe nti eddiini ya Allah etambula egenda mu maaso. Ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
ulaika abantu abo bwe twogeddeko abalina ebitendo ebyo bye muwulidde waggulu ng'ekitendo namba 1 singa baba bawulidde Allah ng'ayogerwako emitima gifuna okutya era ne imaani ne zibeeyongera era ne babeera ng'ensonga zaabwe beesigamira Allah eswala zaabwe bazisaala mu ngeri gy'otegedde ate ne ku ekyo kye tuba tubawadde olunaku bajjayo ne beerekereza ne babaayo ke bawaayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba ulaika abantu abo humul mu'minuuna haqqan be bakkiriza abannama ddala lahum darajatun inda rabbihim bayina amadaala ag'enjawulo eri Allah subhanahu wa ta'ala gagenda okubassa wa maghfiratun ate ayina engeri gyagenda okubatunulamu abasonyiwa obuli babuyitidde ng'abantu wa rizqun karimun ate agenda kubawa eriziki ey'ekitiibwa nga yejjana. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله سبحانه وتعالى قند ما سنغا تغامبا كما أخرجك ربك من بيتك كالينغا الله سبحانه وتعالى بيكجم مكاك مدينة بالحق ngawaliwe ensonga eyannama ddala ekuleesa okubeera ng'ova mu maka g'ogende obeere ng'osisinkana abo abaali batulugunya obusiraamu. Awo ku nsonga eyo tulina okusooka okusoma ekyafaayo tusobole okutegeera obulungi aya ezijja okujja mu maaso. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam amawulire gaamutuukako nti omukulu w'abasuubuzi Abu Sufyan eyali akulira olugendo lw'abasuubuzi olugendo okusuubula Eshami yayitanga mu Madina nga weewali ekkubo ekkulu lye balina okuyitamu okugenda okutuuka mu bifo bye basuubuliramu, naye amawulire gaamutuukako nti Abi Sufyan akulembedde oluseregende lw'abasuubuzi bamaze okwambuka bagenza okusuubula Eshami, naye ng'emmaali gye batutte okusuubuza yeyo emmaali yali ey'abasiraamu abaali e Makka abaavaayo ne badduka ne balekayo ebibanja byabwe, ne balekayo amaduuka gaabwe, ne balekayo ebyobugagga bwabwe, ng'ekibatutte basenguse bagenze Madina n'omubaka sallallahu alayhi wasallam okutaasa obusiraamu. Kati nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'amala okuwulira nti emmaali yaabwe bagiyisizzaawo batutte bagenze okusuubula Esham, amawulire bwe gamutuukako nti bakomawo n'ebyobusuubuzi bamaze okusuubula ate nga bagenda kuyita wano ewaabwe mu Madina, so nga ate embeera y'abasahaba abaasenguka yali mbi nnyo eyo gye baasengukira, kubanga tebalina ke baatwala mu bya bugagga wabula ebyobugagga baabirekera bali ab'e Makka, ng'ate ab'e Makka bamaze okubikolamu amagoba amayitirivu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba abasahaba tugende tuteega abantu abo tubaggyeko ebyobugagga byaffe bye baatunyagako. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo mu mbeera eyo ng'atugamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja birijalihi, yafuluma n'abasajja, yatlubu irahu ng'agenda okuzinduukiriza ensolo ziri ezaaliko ebyobusuubuzi nga bw'otegedde, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amutegeezezza nti bakomawo. Naye Abu Sufyan bwe yamala okugwa mu mawulire nti mu butuufu abasiraamu bamuteeze mu kkubo okumuggyako emmaali y'ebyobusuubuzi byonna ng'eyali akulira abasuubuzi, amagezi ge yakola ge gano: istajara, yafunawo omusajja n'amupangisa. Abu Sufyan nga yapangisa omusajja oyo baamuyitanga Damdam al-Ghaffariyu. Omusajja oyo gwe baapangisa ayitibwa Damdam. Abu Sufyan n'amuwa ssente eziwerako, faba'athahu, n'amusindika ng'amutuma ila ahli Makka, amugendere mu bantu b'e Makka, avuge ennyo agende e Makka, yukhbiruhum, abuulire abasuubuzi b'e Makka bikhuruji rasuli sallallahu alayhi wasallam, nti nabbi afulumya amuteeza amulinze e Madina amuggyeko emmaali gye baabawadde okugenda ogisuubuza, agambe ab'e Makka nti musitukireemu ebyobusuubuzi bwammwe, kubanga waaliwo abataagendanga abagagga abaaweerezanga bannaabwe babaleetera ebyobusuubuzi. Naye Abi Sufyan bw'amala okubeera nti ategedde nti bamuteeze mu kkubo, n'alyoka apangisa omusajja oyo agenda atemye ku b'e Makka nti mujje mununule emmaali yammwe, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuteeze mu kkubo.
وأمرهم نامرجلا بجامبه أن ينفروا بستكرموا لإنقاذ قافلتهم بجباوني ebyobuga byabwe bibamaze okusuubula ebiri ku nsolo bye babadde baleeta Makka. Wa amma ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama wa ashabahu, naye wa amma ar-rasulu naye omubaka sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be, innahum mazima abantu abo sahaba ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam lamma balagu fi masirihim wadi, bwe bamala okutuuka nabbi ng'avudde, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ti nabbi bwe yamala okubeera ng'avudde mu Madina ne basahaba nga batambuddeko distance ewera, ng'ekibajjeyo kugenda kuteega basajja bano babajjeko ebyobugagga byabwe. Fi masirihim, bali mu kutambula kwabwe bakyeyongerayo batuuseewa wadi Dhafran, batuuse mu lusenyi oluyitibwa Dhafran. Wa kharaju minhu, ne babeera nga kumpi balufulumyemuuko, baali balufulumyemuuko nga balukubya amabega katono. Ataahum naba, amawulire gaamutuukako, khuruja Quraishin, nti Abi Sufyani atumye Damdam al-Ghaffariya agenda atemye ku Bakuraishi era batandise okusimbula mu bukambwe obw'ekitalo bajje basisinkane abasiraamu abagenda okubeera nga baagala okutwala emmaali yaabwe. Khuruja Quraishi, nti Abakuraishi batandise okubeera nga bava e Makka boolekedde Madina, liyamna'u qafilatihim, basobole okubeera nga baziyiza abasiraamu obutatwala bya bugagga byabwe ebyali ku nsolo ezaali zijjudde nga bava okusuubula. Fastashara nabiyyu ashabahu, nabbi yeebuuza ku basahaba, tukoze tutya? Twavudde eka nga tuzze kuteega maali eno babeere nga bagituddiza kuba yali maali yaffe, naye ate kimaze okukakata nti bali basimbudde ate naffe eka twavuddeyo, tukoze tutya? Faqama Abubakar radiyallahu anhu n'asituka, waqala n'agamba fa ahsana, n'ayogera ebigambo ebyali ebirungi, nabbi n'abisiima. Thumma qala Umar, oluvannyuma ne Umar n'asituka, faqala fa ahsan, n'ayogera wamma n'ebibye ne biba birungi. Abo bonna baali ba muhajirin, Umar muhajir yava Makka ne Abubakar. Thumma qama al-Miqdad ibn Amri, Miqdad naye n'asituka mutabani wa Amri, faqala, n'ayogera ebibye n'agamba, ya Rasulallah, imdi, tugende bugenzi maaso tetudda mabega, lima amaraka Allahu bihi, kubanga tumanyi buli kyokola Allah yakikulagidde, fanahnu ma'aka, tujja kuba wamu naawe. Wallahi, tukulayirira Allah yadde ffe tuli b'e Madina ng'emmaali gye mugenda okutaasa y'abantu b'e Makka, naye ffenna twafuuka ekintu kimu. La naqulu laka, ffe tujja kugamba kama qaala banu Israila li Musa, ngaba bani Israila bwe bagamba Musa, bamugamba batya? Idhhab, genda gwe Musa, anta gwe kennyini, wa rabbuka, ne Katondawo, nga bagamba faqatila, mulwane, nga bagamba Musa nti gwe genda ne Katondawo mulwane. Inna hahuna qaidun, ffe tusigadde wano bwe munaamala olutalo tujja kujja ng'olutalo oluwedde. Naye ffe tukugamba ab'e Madina, wadde emmaali gye tutaasa y'ab'e Makka, walakin idhhab, ffe tujja kugamba nti genda, anta wa rabbuka, gwe ne Katondawo, faqatila, mulwane. Inna ma'akuma muqatilun, naffe tuli wamu nammwe tugenda kwesiba bbiri kulwanyisa abantu abo. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo mu byafaayo ebyaliwo ng'olutalo olwo lugenda mu maaso. Na bwe kityo ne wazuukawo ne Ansaari omulala, naye n'ayogera, yali Sa'd ibn Mu'adh, yali akulira nga muntu mukulu nnyo mu bantu b'e Madina, n'abeera nga naye ayogera ebigambo ebyasanyusa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuwulira nga ba Ansaari babiri boogedde, Sa'd ibn Mu'adh amaze okwogera, nga musajja mutuuze w'e Madina, ne al-Miqdad ibn Amri naye w'e Madina naye aweze, ne Umar ne Abubakar ba muhajirin baweze, nga bagamba tujja kudda mabega yadde bali bajja, tugende mu maaso ku kyatuleese. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuwulira ebigambo ebirungi eby'obuvumu, n'abagamba siiru ala barakatillah, mutambule, Allah atuteeremu omukisa, wa abshiru, musanyuke, fa inna Allaha qad wa'adani, Allah ndaganyisizza, ihda taifataini, ekimu ku bibinja ebibiri tulina okubeera nga tujja kiwangula.
ate bwe tukiwangula bye kirina ffe tugenda okwesiima nabyo. Ekimu ku bibinja ebibiri, ekibinja ekisooka ky'ekibinja kiri ekiva e Makka okujja okutaasa emmaali, ekyo kimu ku bibinja bye tuyinza okwolekera. Oba si ekyo, ekibinja kya Abu Sufyan kyalina kyakulembedde eky'ebyobusuubuzi, oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyajja otusobozesa. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okwanjulira abasahaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ampadde message olw'obuvumu bwe mulaze nti obuwanguzi butulimu 5, naye tambuulidde kibinja ki ku bibiri kye tugenda okwambalagana nakyo. Ya imma tuyinza okubeera ng'ekibinja kye tugenda okubeera nga tuwangula kyekya Abi Sufyani ekirina emmaali, oba tuyinza okuwangula ekibinja kiri ekiva e Makka ekizza okutaasa emmaali. Tambuulidde kibinja ki kye tugenda okubeera nga tuwolekagana nakyo. Naye nga ddala mu butuufu kino ekirina emmaali kyekyalina byakulwanyisa, basahaba kye baali basinga okwetaaga kye baba boolekera, kubanga kyo kyali kuyisa mazzi mu kisero. Naye kiri ekyali kijja nga kizze okununula emmaali kyali kibinja nga kizze n'ebyokulwanyisa nga kyetegese kujja kumalawo obusiraamu, kubanga ekiseera kyatuuka Abu Sufyan olw'amagezi amangi ge yalina yasala amagezi n'asobola okufuna ekkubo eddala ery'amakutu, n'asobola okukuluggusa ebyobugagga bye baayina n'abitwala, n'abeera ng'abiwonyezza abasiraamu abaali mu kkubo nga babiteeze. Kyokka bw'amala okubeera ng'amaze okubiwonya, yatumira Abakurayisi abaali bamaze okusimbula nti temujja ebyobugagga ebibadde bibaleeta okutaasa mmaze okubitaasa. Nsaza amagezi n'embeera nga nfuna obukubo obw'obuwunjuwunju, n'embeera nga mbaleka eno abasiraamu, nze n'entolontoka ne ŋŋenda nzikirira eringa ku nnyanja, ebyamaguzi byammwe ne mbiwonya. Mwali badde muddayo ne tubeera nga tetuyingira mu lutalo okuggyako nga ffenna tumaze kwetegeka. Abakurayisi baagaana olw'obunyoomi bwe baayina nga bamanyi nti Muhammadi munafu gye yalaga talina maanyi. Ne bagamba nti nedda, ffe situjja kubeera ngaawo nga buli kaseera tweraliikirira nti Muhammadi ajja kubeera ng'ateega ebyamaguzi byaffe ng'ate obulamu bwaffe buyimiridde ku busuubuzi. N'olw'ensonga eyo tulina okugenda okkiriyalinga ekkubo Muhammadi n'abagoberezi be bonna tumale okubatuula ku nfeete ekkubo lyaffe litereere, ffe situjja kudda mabega. Ne bajjagawanye. Allah subhanahu wa ta'ala nassa obubaka eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ekimu ku bibinja ebibiri mujja kubeera nga mukwataganako n'ekimu, naye ate obuwanguzi bujja kuba bwammwe, naye nga tamubuulidde kibinja ki kye bagenda kubeera nga boolekagana nakyo obwanga. Allah kyava agamba mu aya zino nga omaze okutegeera ekyafaayo ekyo, ojja kusobola bulungi okutegeera aya zino ze tugenda okusoma. Allah agambye nti kama akhrajaka rabbuka min baitika, Allah nga bwe yakufulumya mu maka go ng'ova e Madiina ng'oyagala okugenda okuteega emmaali eyo yali eyammwe gye baali nga babaggyeko ab'omu Makka nga bagisuubuza, bilhaqi mu butuufu gwe wali ku mazima, kubanga abasajja bali banyaga emmaali mu bulyazaamaanya. Wa inna fariqan min almu'minin, naye ekyewuunyisa waaliwo guruupu nnene ey'abakkiriza, lakarihun, ekintu ekyo baali bakitamwa, kubanga bw'omala okuwonya emmaali bw'emala okuwona n'obagamba nti ate kati tugenda kwolekera abo ababadde bajja okutaasa emmaali, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tulina okuwangulako ekibinja ekimu, naye kati emmaali nga bwewonye automatically ebibinja ebibadde ebibiri ekisigaddewo kyekyabana abalwanyi abazze okulwana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bw'omala okubategeeza nti tugenda kwoleka obwanga n'abo ababadde bajja okutaasa emmaali yaabwe abava e Makka Abakurayisi, bye tukyaddayo mabega n'okuwera abantu bamaze okuwera nga bawerera Nabbi nti bavumu ekimala bajja kulwana. Twalabamu wa inna fariqan min almu'minin, waaliwo guruupu mu bakkiriza, lakarihuna abaali batamu ensonga eyo ng'omaze okulangirira nti kati ebintu bifuuse bya lutalo. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق, bakubye mpaka nga bakuwakanya balaga obutakkaanya naawe ng'ate fil haqqi gw'oli ku mazima. Baadama tabayyana, oluvannyuma lw'okubeera nti ekintu kati kibeeyolekedde kisigadde kkiriya nti abasigaddewo be bano be tugenda okulwanagana nabo emmaali yeewonye.
emmaali bwe yamala okuwona nga Allah yali yabasuubiza ekimu ku bibinja ebibiri, kati kyali kiri mu giraasi nti tugenda kwoleka bwanga eri abasajja abalwanyi. Bw'omala okukibagamba, abo abaalabika nti tebaali basiimu ku kyokulwana, yujadilunaka fil haqqi, baatandika okubeera nga bakkubye empaka ku kintu ekirabika nti kati kyekisigaddewo ekyamazima, baada ma tabayyana, oluvannyuma lw'okubeera nti kibeeyolekedde nti kaakati lutalo lwe lugenda okubeera nga luyingirawo. Kaannama yusaaquuna ila almaut, baakitunuuliranga mu butuufu balinga abatwalibwa eri walumbe, wahum yanzuruun, nga nabo batunula. Olw'ensonga baava eka ng'ekibaleese kujja kubeera nga bazinduukiriza bya busuubuzi, ate batuuse mu kkubo omaze okulangirira nti lutalo, ne basahaba abakulu bamaze okuwera mu maaso go nti zivuge. Kaakati bano abalabika nti nno abakkiriza abataali basiimu ku nsonga y'okubeera nga balwana, kaannama yusaaquuna ila almaut, balabikidde ddala nga balinga abawalaawalibwa okutwalibwa eri okufa, wahum yanzuruun, nga nabo batunula. Batandise okubeera nga bateekawo ensonga nti ekyatuleese tekyabadde ekyo, twazze nga tetwetegese, singa twabadde tukimanyi twalize n'enniya nga zakulwana, enniya ezaavudde eka zaabadde zakuzinduukiriza byakulwanyisa, naye kaakati bwe muleese enniya nti tugenda kuzinduukiriza abasajja abeetegese, mu butuufu mutusudde mu kufa nga naffe tulaba. Allah subhanahu wa ta'ala ekifaananyi kye yalaba mu basahaba oluvannyuma lw'obumalirivu bw'abo abaali balina imaani eza waggulu, n'atunyumiza ensonga eyaliwo. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإذ مجكريك سيرا يعدكم الله bw'abalaganyisizza n'abagamba nti ihda taifataini, kyekimu ku bibinja ebibiri, annaha lakum, kyekyo kyo kyammwe mugenda kumenya mu jjinja ekkalu. Watawadduuna, naye kizuuse nti mmwe mubadde musinga kwagala, anna ghayra dhaati shawkati takunu lakum, nti kiri ekibinja ky'ebyobusuubuzi ekitaliimu kanyoola bikya kye mwalibadde mwetaaga okubeera nga muwangula mutuula ku nfeete, mugende n'ebyobusuubuzi mmwe kye mubadde mwetaaga, nti bali abatalina byakulwanyisa ate nga balina ebyamaguzi, abalina emmaali yaffe bye tutagenda kubeera nga tusiitaana nabo mu lutalo awatali kuyiwa musaayi, ekyo kyekibinja ekibadde mu mitima gyammwe nga mmwe kye mwagala. Wayuridu llahu, ng'ate ye Allah ayagala kiri ekirimu okuyiwa omusaayi, ayuhiqa alhaqqa bikalimatihi, abeere nga akakasa ekigambo kye, abeere nga ekigambo kye kikakatira ddala ku mmwe nammwe mukitegeere, n'abatali bakkiriza bakitegeere. Ayagadde kibeere ng'ekigambo ekyo kitegeerekeka bulungi, muboolekere nga temulina byakulwanyisa, ng'ate bo beetegese, nammwe muve mu lutalo nga mukitegedde nti mmwe muli ku mazima, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala ekigambo kye kiyitewo era kigende mu maaso. Agenda kubawa obuwanguzi, agenda kubawa obuwagizi, agenda kubawa sapooti y'abamalayika, nammwe musobole okubeera nga munywera. Singa mwazze mwetegese, ekigambo ekyo eky'okwetegeka kyali bayinudde, era olutalo bwe lwaliwedde mwalibadde mumanyi nti nno mmwe muwangudde. Naye nga bwe mwazze temwetegese, nga temugenda okwambalagana n'abeetegese, Allah yagadde ayingirewo, ebibinja ebyo ebibiri bisisinkane, ekyetegese ekirina amaanyi, nammwe abawulira nti muli banafu, ate nkakasa mujja kuba muwangudde. Obuwanguzi obwo bujja kubongera amaanyi ku ntalo ezinajja mu maaso, kubanga mujja kakasa nti buli kaseera mubeera ne Allah. Wayaqta'a daabira alkafirin, Allah akyagadde ekibebe ekityo, egyo emimwa gy'abakafiiri abeere ng'agizikiza era agisaanyizaawo ddala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayagala. Basahaba mu kaseera we baalabira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam abalaganyisizza ekimu ku bibinja ebibiri naye nga tababuulidde, oluvannyuma lw'abasahaba okuwera bali ab'amaanyi baakikakasa nti maali keewonye katusigazzaawo kibinja kyakuyiwa musaayi.
songa mitima Allah amanyi ebiri mitima alabye nti mwembadde mwagala kiri naye ayagala kino ekijja okubaviirako kakasa nti Allah alina mmwe liyuhiqqa alhaqqa wa yubtila